Wow, nkweyanziza munnange gwe yeekuumira ku MRU TV Pokopoko News nga bulijjo tukomyewo mu kanyomero kaffe nga bwe nabategeezaako nti tugenda kuba nga tukwanjulira buli enteekateeka ezikolebwa mu kibiina ky'Abaganda-Nkobazambogo mu kanyomero kaffe kano aka Buganda yaffe na kaakati nkuleetedde ebyo ebikoleddwa omukulu atwala Nkobazambogo mu ggwanga omwami Abraham Adrian Lubyayi byasobodde okukola n'akakiiko ka Nkobazambogo akatwala Nkobazambogo mu ggwanga omwezi guno ogwokuna. Tuvaako nze Mutaasa Michael Lubega katuveeko mu kuwummulako ate nkuleetera akanyomero ako. Nkobazambogo kibiina kya Bwakabaka nga kino kyegattibwamu abayizi abali mu matendekero aga waggulu oba ziyite higher institutions okwawukanako n'akaliba akendo ke tusanga mu masomero aga secondary. Ekibiina kino ekya Nkobazambogo kati kikulemberwa ssentebe Abraham Adrian Lubyayi ng'ono y'atwala bassentebe ba Nkobazambogo mu matendekero gonna okwetooloola eggwanga lyattu Uganda. Era ng'ebimu ku bitonotono ebikwata ku ssentebe Adrian Abraham Lubyayi musajja nsibuko y'ebuddu mu Katoliki ddala era nga muzirangabi era nga mu bufu buno ye minisita wa Jjajja Nsamba w'abavubuka mu kika eky'Engabi ng'ono yakamaliza diguli esooka mu busomesa ku ssettendekero wa Makerere University. Mu nkola ey'okumyeza obuweereza ssentebe Adrian Abraham Lubyayi nkuleetedde ebyo byakoze mu mwezi guno ogwakafuumula mpawo oba ogwokuna nga bingi okukamala wabula nkunokoleddeyo ebyo by'otayinza kubuusa maaso. Kkiriza nkutegeeze nti wano ku MRU TV tuli bakutuusangako amawulire agafa mu Nkobazambogo buli mwezi olwo tusobole okutambulira wamu ng'abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka. Ssentebe Adrian Abraham Lubyayi ku ntandikwa y'omwezi guno yatongoza eddimu ery'okukyalira amatendekero ag'enjawulo n'okulambula bannankobazambogo abawangaalira mu bitundu eby'enjawulo. Katandike n'okukisa obukulembeze ku Makerere University ng'eno omugenyi omukulu yali omulangira David Wasajja Kintu, ssentebe Adrian Lubyayi ng'akyusa obukulembeze okuva ku bwa ssentebe wa Makerere University n'abukwasa ssentebe Ssemujju Moses. Ssentebe Adrian Lubyayi alabiddwako ku Busitema University Nagongera campus mu Tooro mu Eastern Uganda eno nno nga yewali essaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Busia Tororo Maraba mu region eya Bulondo. Ssentebe Adrian Lubyayi mwezi gwe gumu ogwokuna yalabibwako ku Soroti School of Comprehensive Nursing eno gye yasimba emiti egy'ekijjukizo era mwezi gwe gumu ssentebe n'akyalira aba Katonga Technical nga lino lisangibwa Nkozi mu Congo region. Ssentebe Adrian Lubyayi ku Katonga Technical yasimbayo emiti egy'enjawulo n'asimbayo n'ekitooke nga bino era byonna bya kijjukizo. Ssentebe Adrian Lubyayi mwezi gwe gumu yakyalira abaggulu College of Health Sciences eno gye yasimba omuti ogwabbwamu erinnya erya Ssekabaka Chwa. Ssentebe Adrian Lubyayi mwezi gwe gumu yalabiddwako mu bitundu eby'eggulu ng'agenza okulambula bannankobazambogo abawangaalira eyo bw'ati eno n'akyalira ne maama Tasumba Margaret Okot eggulu. Ssentebe Adrian Lubyayi yakyalira ab'Amakerere College Cultural Gala eno nga yalina omugenyi omukulu ng'ab'Amakerere College bagenda mu maaso ne Cultural Gala yaabwe. Mu mwezi guno ogwokuna ssentebe Adrian Lubyayi yakyalidde bannaffe aba Serinnya region n'akyala mu Hoima region n'akyala mu Masindi, Kyema, Nabyenya ne Kiryandongo, Kigumba regions ez'enjawulo. Ssentebe Adrian Lubyayi takomye okwo agenze mu Soroti, Mawokota ne Jimbo region. Ssentebe Adrian Lubyayi mwezi gwe gumu yakyalira bannaffe abaggulu University ng'eno yamalirayo ddala akaseera ng'akyalina amatendekero ag'enjawulo ageetoolodde Gulu University era bannankobazambogo baamwaniriza bulungi n'asimbayo ebitooke eby'enjawulo n'asimba emiti egy'enjawulo nga bino byonna bya kijjukizo. Mwezi gwe gumu ssentebe Adrian Lubyayi yalabibwako ku Kyoto ku Nsamizi Training Institute of Social Development ng'eno yasomesa bannankobazambogo ensonga nnyingi ddala n'ezo zonna ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Ssentebe Adrian Lubyayi yakyalira aba Hoima School of Nursing mu mwezi gumu gwennyini guno ogwokuna. Ssentebe gy'akyadde yonna alabiddwako ng'asoosowaza nnyo ensonga ssemasonga 5 n'okuzibulira bannankobazambogo okuzinywererako mu kuweereza Obwakabaka bwa Buganda n'okukuuma ekitiibwa kya nnyaffe Buganda. Wow, tukuyozayoza nnyo ssebo era tukwebaza nnyo mukulu Abraham Adrian Lubyayi olw'omulimu gw'okoze mu Nkobazambogo
emirimu egyo gy'okoze naddala okulambula bannankobazzamboga abawangaalira bitundu ebyesuddeko Uganda webale nnyo webalire ddala na bulijjo tugenda kuba tukutuusako akanyomero kano buli nkomerero y'omwezi kusaba weekumire ku MRU TV nze Mutaasa Michael Lubega Munnabuddu awangaale Ssaabasajja Kabaka.